Geno Nareiso so tumufune kulabanga abaana bakuyisamu eggali nengamba abavubuka tebatya Geno bakuyisamu eggali awo Uganda yeyo abo bazzukulu abamu baana abalala baganda bange abalala bannyinaze abalala basenga abalala bataata kati tugendera awo Uganda yeyo bwetambula akaseera wayita katono ne weetonda nengamba Gena mala geetondatonda bw'atyo osanga bw'oba oyogera oyinza wadde we nali mala puroguramu eyo neetonda naye ndoza abantu naye olowooza ne bwe weetonda ne bwe weetonda abantu tebakyabimanyi ebyo abaana abavubuka tebakyabimanyi naye tujja kwongera okwogeraganya bwe bali lunaku lumu balintegeera ne bwe ndiba ngenze balintegeera ati naye osanga wano yali mutuufu baga nti wayisaamu omukulembeze waabwe gaali oga akavubuka ako ne banyiiga ne batabuka neneetonda oyo mutabani wange mukwano gwange simulinaako buzibu naye bw'abaako ensobi gy'akoze tusobola okwogera ate naye n'agitereeza omanyi ensi yo nzibu era okusobya tekubulawo ate okusobya tebakutondera miti kwaffe bantu paleedi twalaba nti abantu bangi bakuba zi paleedi abaana b'amasomero babeera ne zi paleedi abasikawuti babeera ne zi paleedi n'abanuupu batuuza paleedi era ne baga nti era abalondo byeyo ya nuupu abasikawuti bo nga tebabagendako bati bakola paleedi anti munnange ekibi nti abantu bwe baba bakola paleedi buli paleedi balina bwe bagiyita waliwo abasikawutu erina erinnya lyayo waliyo patriotism erina erinnya lyayo eriyo yabali ku lutusi erina erinnya lyayo kati buli paleedi ebeera n'erinnya lyayo kati kuffe olulimi olwa security kisinziira ku paleedi ogiyisa eki ate era okimanyi nti ne bwoba ogenze ku training bw'oba okola paleedi tobeera na mundu emundu ogifuna luvannyuma oluvannyuma lw'okukakata mu byonna then bakuwa emundu yo so kati eyanuupu mwagirabanga paleedi ki kubanga ffe ng'aba security kisinziira bwe bagiyita kubanga baali bajogerako bagamba nti muli basirikale bennyini abawedde emirimu kati tuba tulina okwogera nabo ne bakitegeera omusirikale yaani era oluvannyuma lw'ekyo ki ekiyinza okuddirira naloga nti lino gye mukulu yagambye gira tulirumbanga gye bwe libaako kubanga omanye ekintu bw'okireka tomanya oluvannyuma kiyinza okuvaamu ekirala ekibi ennyo kati kirungi n'okitangira ng'obudde bukyali n'oyogera n'abantu bekikwatako ne basobola okitegeera oluusi oyinza okwekanga ng'oyingidde mu kintu ky'otomanyi oyinza okulowooza nti nyingidde mu kintu kino ndi musikawuti ogenda okumaliriza nga toli oyinza okuyingira mu kintu ng'olowooza oli mugayiri ogenda okumaliza nga toli nga si kyekyo kyewali olowooza oyinza okulowooza nti eno patriotism naye ogenda okumala nga ate si kyekyo nga muvuddemu ekintu ekirala kati kirungi nnyo nekyogerwako ekitegerekeka naye nali ngambye nti kummwe abaweereza ababeera ku zirediyo ababeera ku TV mwandibadde muleeta zi examples nti tolaba eno ensi yakola paleedi bwiti naye kyali bwekiti oluvannyuma ndoza kiyambako naye ebiriyo bangi bibamenya omutima era bwe twabadde mu kusinza okwoganda lya sabiti ewedde abakkiriza abakulembeze b'enzikiriza bangi byebasimbyeko essira abantu babakuba kuliko n'abamenyese akalulu ka Uganda tukkirize nti kati kafuuka kufaana kuwona akalulu ka Uganda bakafuula nnyo ak'ebyenfuna nze ndowooza kye kisinza okubeera ekizibu era nze ndowooza nti akalulu kandibadde ng'onoonya akalulu ng'olina ky'ogenda okukolera abantu nga tonoonya akalulu nti okufa n'obutanyagwa nti kwegamba bakateekamu nnyo okulowooza okukafunamu kyova owulira nga bamu baleka batunze n'amaka gaabwe abalala n'owulira nti yeewola ng'agenda kunoonya akalulu n'owulira ng'asuubiza abantu by'atagenda kukola nze ndowooza kye kisingira ddala okubeeramu obuzibu then ekirala akalulu kano aka by-election ekikaleetera okubeera akazibu ennyo kwe kubanga kali just kawempe kali mu kifo kimu kati abantu bonna
ebibiina byonna abakama baabyo abakulembeze ab'enjawulo bonna bali mu kawempe naye kali ak'eggwanga abantu baba basaasaanye nga buli muntu ali mu kunoonya akalulu either ka mukama we oba akake naye kati abantu bonna batunuulidde kawempe ate ekirala nze ndowooza nti abali mu paalamenti bandituyambyeko okukyusa nti omuntu bw'abanga avudde ku nsi kati nga bw'olaba mutabani wange Ssejjirinya bwe yavaawo at least bandimaze emyezi nga 6 okuddamu okunoonya akalulu ako naye kati abantu balimu ennaku balimu obusungu bw'okufiirwa byonna tubigasa omwo kati kisingidde ddala okubeera ekizibu ate ndowooza bataddemu ssente nnyingi nnyo naye ng'ebbanga lye bagenda okumalayo ttono nnyo ndowooza n'omwaka teguwera kubanga ebbanga liwedde myezi bwezi ebikolwa by'abakuumaddembe mu kalulu kano obyogerako kyoli munnamagye tulabye ku bakuumaddembe nga bakuba abantu emiggo leero babadde mu kooti abamu ne babikkula emigongo gyonna nga gijjudde emiggo waliwo abajaati buli mwebuuza jaati yaani ebikolwa by'abakuumaddembe obyogerako ki omukulu Nalweyiso nsonga azittaanya naye so towulirize kyendowooza nti ekisingidde ddala okubeera ekizibu kye ky'abantu okulowooza nti okusookera ddala abantu okulowooza nti abasecurity si bantu ekyo kyo kikulu nnyo tulina okukirowoozaako abantu bagenda ne balowooza nti abasecurity si bantu naye nga abakuumaddembe si bantu oba balina bwe gye bava banjawulo si muganda wo si mwanyo naye nga bwe tuba tutaddewo kulikuluutinga tugamba beerosi omuntu ajja n'ebbaluwa yeerosi okuva ku kyalo aba yalekayo kitaawe ne maama we n'abooluganda akati wabeerawo okusisinkana abantu ne balowooza nti abasecurity ezo nsolo era nze nandirowoozezza nti kyandibadde kirungi ennyo bwe baba bagambye nti lino ekkubo tulizibye nga bw'olaba kati bwe bakola amakubo bwe bagamba nti lino ekkubo zibe totekwa kuliyitamu nze ndowooza nti omuntu yandiyiriseemu mpozi nga waliwo oba omulwadde gwe batwala ali mu ambulensi agenda kwegamba ali obubi yandibadde awukkirizibwa okukozesa ekkubo eryo naye baga nti lino ekkubo tolikozesa nze ndowooza tewandirikozesa kati obuzibu buli mu kusisinkana abavubuka n'abavubuka onayogera kino oba security asirise ebintu bwe bitu kati n'abasecurity okukwatibwa obusungu obwo obuyitiridde nabwo tusaba bubenga buddira twogera nabo naye ng'ekizibu kyekyo abantu ba bulijjo n'abasecurity bandibadde basisinkana bandibadde ba Luganda ne bakugamba nti wano toyitawo bagamba nti wali kutambula kuva wano okutuuka e Kawempe n'okiwuliriza n'ogenda bugenzi ku laadi gy'eneebeera olusaba ebyokwerinda tulaba nga bayitawoko nga ggwe munnamagye enkuba gye bakubamu abantu okuyitawo ne bakisussa ne basuka bwe bandikomye naye si kisemba naye nga n'abasecurity abalumiziddwa bangi nga wadde tebannatandika nakkuba nze sirowooza nti owa security yakkirizibwa okubanga bamukuba ejjinja kubanga bwe nkugamba nti toyita wano naye nga oba ayagala okuyitawo ng'ayagala kuyitawo ku kifuba okwate n'ejjinja kiri si kiwagira ekyobusungu obuyitiridde naye mbadde nsaba n'abantu babeere bakkakkamu nti akalulu kano kajja kuggwa nawulidde okulonda kujja kubeerawo ng'ennaku z'13 kagenda kuggwa nga 13 kiggwe omuntu omu ate mu kalulu ako baagala omuntu omu si 6 si 5 si 4 si 3 si 2 omu yekka ngera bw'owulira nti ku ttiimu z'omupiira bwe ziba mu mpaka baba baagalako ettiimu emu oluusi nga gye bajja okutwala kati abantu kye balina okutegeera nti baagalako omuntu omu abalala bajja kusigala nga baddemu ate kunoonya akalulu akanabakaze Uganda erina ebitongole by'ebyokwerinda ebiwerako era dda twalabanga nga oluusi wabeerawo embeera ng'ekyanyizikakkamu poliisi nejja bw'etabukatabukamu amagye ne gajja bw'etabukatabukamu military nejja kati waliwo ekitongole ekya jaati balwanyisa batujju naye ate tulaba be bakulembeddemu mu kukuba abooluvuganya gavumenti mulini tulowooza nti Nalukoola anoonya akalulu yafuuse mutujju balyoke bamuleetere jaati nze simanyi nti oba jaati basirikale bano bakola ku batujju bokka eryo gye lya UPDF gye lya UPDF liri under CMI kati
embeera yonna basobola okujja waba tewali mani power yonna basobola obayita ate era kitegeere nti poliisi bw'eraba nga embeera tejja gisobola esobola okuyita abamagye okujja okubayambako kati siyinza kugamba nti jati yazze etya naye kyenyinza okugamba yeeyisizza etya ngezze ekyo kyeŋŋamba erina okukyusa mu neeyisa era kyavudde ku kyokweyisa bwetyo ate tolowooza nti nno kyakomyawo nakati kikyagenda mu maaso okuba nti kinoonyerezebwako era bulijjo kimanyiddwa nti wabawo omuntu yenna yakoze ensobi akwatibwa n'avunaanibwa. Akalulu ke Kawempe katuwa ekifaananyi ekigazi ku kalulu ke tugenda mu mwaka 2026 wano gee nti Kawempe alinga bw'ali kubanga tuli mu kafo akafunda buli muntu yenna yazaawo abantu bonna baliwo owaluwa ow'eggulu owaawa awagira ekibiina kye aliawo baliwo naye tulaba n'ebyaliwo emabega mu kulonda kwa 2021 era ng'okutalaga kwali kugenda mu bitundu eby'enjawulo naye era ebikolwa eby'okukuubagana n'abantu okulugulamu obulamu byaliwo era bangi battibwa mu kulonda kwa 2021 nze era kyenva nkugamba nti abantu balina okukitegeera nti akalulu kasalanga jirita kya nga kakumaze ng'omuntu omu ayitawo tetwandyagadde bantu kufiira mu kalulu kyetusaba nti abantu bakitegeere nti akalulu kusuula akapapula mu bokisi n'otambula n'ogenda waleme kubeerawo nfanfe nti nze nina okufa waleme kubeerawo nti wabeera akacyankalano gw'oyitawo nti bwabeerawo nti bw'olaba omusirikale yenna ng'ayimiridde awantu nti gwe kwata amayinja omukuba aveewo twandisabye abantu baleme kukola ekyo then nga naffe abasirikale baffe gwe tubakangavvula naye abantu kye balina okutegeera omusirikale tumukangavvula naye mwanayinki ye tumukoledde eki kubanga tufubye okwogera okulaba nti abanayinki babeera abantu balamu n'abasirikale okubeera abantu balamu bannayuganda bangi bazze babalumiriza mu abakuumaddembe nti mukolera mukama wammwe era akalulu mukayingiramu okunyigiriza abaludde oluvuganya gavumenti musobole okukuuma entebe ya mukama wammwe mukolera mukama wammwe naye nga kyo kimanyi nti senga wabeerawo ekizibu kyonna security nga tevudde eyo era yejja okunenyezebwa gavumenti bwetevaayo abantu bakitegeere nti akalulu wadde nga kanoonyezebwa yo gavumenti ebawa eri ne bwe tubeera mu kalulu ak'eggwanga lyonna gavumenti ebawa eri naye abantu bagenda ne balowooza nti akalulu bwe kabeerawo gavumenti tebeerawo naye gavumenti ebawa eri ate beerina okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe kati abantu baleme kulowoozanga nti akalulu bwe kabeerawo nti tetulina kutaasa abantu abalala kubanga akalulu kano buli lwokola effujjo waliwo abantu abalina okutaasibwa bw'obeera awantu n'okola effujjo oba n'otandika okugumula abantu ne balinnya mu nnyanja z'abantu wateekwa okubeerawo abataasa okutaasa kuno kwe kuvaamu ebizibu ebyo kubanga gwe bw'ogamba nti ennyanja z'abantu bazirinnyiramu wa waliwo bagenda mu butale abantu kati nga tebakyatundira nnyo ku mpira n'okutundira ku nguudo musango KCCA ekwata abantu ennyanja n'eziwaayiwa n'ekuba abakazi emiggo asala kuba KCCA ekuba ku ttenti lwaki wayiye ennyanja z'abakazi emicungwa gy'abatundira ku n'olinnya mu nnyanja z'abantu nti waliwo akalulu n'okwata emmotoka y'omuntu ogikoleeze wateekwa okubaawo agitaasa kyova owulya nga njogera nnyo ku kigambo ky'okwekalakasa nti okwekalakasa tukitegedde ogenda kwekalakasa naye waliwo abantu ate bo abatagenda kwekalakasa bogenda okwekalakasizaako waliwo abantu abakedde waliwo omuntu yakedde ku makya ng'atwala mulwadde mu ddwaliro ng'omulwadde alina kumuyisa ku Bombo Road ng'ate naawe gy'ogenda okwekalakasa kati oba olina okumuwa ekkubo n'atwala omulwadde wadde ng'okwekalakasa kukkirizibwa naye tulina okutaasa abantu abalala batali mu kwekalakasa okwo ate era tokkirizibwa kuwaliriza muntu kukwegattako omuntu bw'aba agaanye toteekwa kumuwaliza oba toteekwa mukuba nti lwaki ffe tutambula tulaga eno ate nga gwodde eno kyova olaba nti oluusi mubeeramu abantu okufa oluusi n'emmotoka oli ng'adduka yeetaasa abeekalakasa n'atomera abantu amagye gakyali gaggwanga nga bwe gaali Uganda People's Defence Force oba ga muntu omu bangi bagamba nti amagye kati agakolera muntu omu ga muntu omu kyova olaba nti nagamba abantu nti oli kasita avaayo n'agamba nti mu magye ayinamu yagamba nayinti oba kiki amagye twawalirizibwa okuvaayo twegane kubanga amagye gabeera wansi wa commander in chief abalondeddwa era kati ne bw'ogamba nti olonze Nuupu
President wa NUP yajja okubeera commander in chief era amagye gava ku ono ne gadda ku ono musalutinga. Yes. Na Uganda kisobola okukola ekyo. Okusalutingira ani? Anti ngamba ng'afuuse commander in chief General Loiso tutandikirawo Kyagulanyi ngali maaso ng'amaze okulayira salute n'ogikuba tutandikirawo. Uganda bisooka. Uganda bisobokera ddala. Bisobokera ddala. Okuva mu 62 wano tewabeerangawo ko kukyusa buyinza mu mirembe. Nti akalulu ne kabaawo, omukulembeze n'agenda, omulala n'ayingira. Linda eno. Anagenda mu kalulu. Kano kalulu. Kalulu. Ate obadde olinayo ekirala ky'osuubira? Kalulu. Kana mujja mu ntebe? Ke kajja omujjamu. Kota pini? Ke kajja okumujjamu akalulu. Akalu kagikuuleyo? Kagikuulayo. Kota pini? Kapapula. Kagikuulayo n'agenda. Ate ebigambo bingi akapapula. Netumuwerekerako. Netumuwerekerako ne tumutuuse lwaki tulwa ne tukomawo. Ate ebigambo bingi akapapula obupapula. Akapapula obupapula? Okola ki? Kanzigi mu kintu. Kasita bakuwangula kiba kiwedde. Nenga asobola okuwangulwa. Kisobokera ddala. Gwe tonalabako bamagye bajje nabagenda mu kalulu ne kabakubirayo gye baalaga. Ne balangirira nti Museveni awanguddwa. Akakiiko k'ebyolunda akawana nga kekalangirira. Nga kekalangirira. Kyagenze. Nga kekalangirira wabula ekizibu. Ebibuuzo nga tabiddamu bulungi awuunawo biwuuni naye agamba tekisoboka. Nalweyiso generaali. Bwekiri wano. Nti abantu ekyo tebannakiraba. Kubanga akulembera takiraga. Tugenda mu kalulu ka 2026. Okulonda kugenda kubeerawo mu Gwokubiri. Naye oyinza okkiriza kati bajja kubuuza nti chairman wa katugambe chairman wa district wa NUP mu bifo ebimu nga teri kisoboka. Bajja kubuuza chairman wa FDC mu bifo ebimu nga tali mu ba chairman w'NRM mwerosi eyo. Kakati eyo ogenda kutandika ddi okukanoonya. Obudde buweddeyo. Tugenda kulonda mu Gwakubiri. Tuli wano Kawempe we tulwanira. Tuli Kampala we tulinyira mu Nnyanya. Naye Uganda eyina district 10 oba 10 mmeka. Ina constituency 529. Ekyo badde okimanyi? Eyina 529 constituencies. Ababaka bagenda okulondebwa okujja mu palya. Naye tukyali Kawempe we twekubira. Okay. Abantu bagenda mu bumyufu okulonda BMP abaneesimbawo mu bitundu ebyo kwezo 529 constituencies. Naye kati bw'obuuza ku bantu bonna balinayo babaka kyeyo tebalina. Okay. Mbadde wano naye ngera okuwangula eyo oteekwa okubayo n'ababaka. Okay. Oteekwa okubayo ne LC1, oteekwa okubayo ne LC2, n'okubeerayo ne LC3, n'okubeerayo ne LC4, n'okubayo ne LC5. Oyina okubeerayo n'omubaka eyo. Mbadde wano ne Salimu Kisekka yabadde mu programu esukka munakyo na NRM alese ekibuuzo kyo wano ku meeza. Nangati General Loiso wajja mubuuze omusika wa President Museveni yaani kubanga yamumanyi. Nze simanyi musika wa President Museveni mu byobufuzi. Mu byobufuzi simumanyi kubanga ebibiina simanyi ebirala bwe biina ekibiina kye NRM kijja genda simanyi mu delegate conference eyo gye olijja okweyanjulira nti ngenda kwesimbawo bamukirize. Akati ajja okwesimbawo after President Museveni ze simumanyi. Tomumanyi. Ani gwe muteekateeka ati mwenga bajjino mulina mwaka ffeki. Mu UPDF neze na umwe. Wawumula. Neera mulina mwaka ffeki ntukati ono. Banansiko mwabasalawo ekiddako. Eyo tuyinza gamba nti ani gwe mugamba okubeera division commando wa force oba wa first oba wa fifth. Naye ebikwata ku bukulembeze. Kisekka badde onaga nti President Museveni ekyo kumachanga bamujje mu ntebe. Njagala okibuuze bannayuganda oba okibuuze ab'NRM party oba okibuuze Seeke. Bw'oli kyazaako wa Seeke yenna omubuuze naye naye ajja kuba tamanyi. Kubanga Seeke erimala kutuula abantu ne baleetayo okusaba kwabwe nti nze njagala kwesimbawo
abakulembeze bangi twalabye nga bazimba abakulembeze abalala naga nti singa nvaawo bwenti ono ayinza okudda. Tubalabye mu nsi ez'enjawulo nga bajja bazimba nga bajja bazimba ngeri y'okulonda nga bajja bazimba abanaabaddira era munnange bw'olonda VP oba ozimba, bw'olonda Minister wa Defense oba ozimba, bw'olonda abonabona Prime Minister oba ozimba. Okay. Lieutenant General Proscovia Narweyiso muwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda. Geno obubbi bweyongedde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abamu babisa mundu, abalala babisa bijambiya, bakutte obuyondo, bakutte embazzi, era tulabyeko abantu bangi nga babasimidde amayumba. Abalala babatemye ne babatta, abalala bali mu malwaliro. Obunkenke buli mu bitundu by'enjawulo, emityana bibadde emirundi mingi, era ekikeseza olwaliro byabadde Gomba, e Masaka wabaddeyo, ne mu Kampala muno mwebiri. Ebyokwerinda kye kimu ku bibadde mwenyumirizaamu ennyo nga gavumenti ye NRM bye mwaleeta wano. Ogamba natti ze mwasiba teziddiridde? Kyekituufu nti obubbi bungi, naye nze ndowoozaamu nti obunafu buli mu bitundu mwe tuva. Kubanga sirowooza nti waliwo omukulu yenna oba owa security oba atalina kyalo kyavaako. Naye ate ku kyalo eyo eriyo abakulembeze bangi ab'enjawulo, kubanga tulinayo baviso, tulinayo bapiso, ekyalo viso, piso, Muluka, Giso, then Diso, then Liso, then oteekeko police, oteekeko abakulembeze ab'enjawulo, obukiiko bw'ekyalo, kuliko akakiiko k'ekyalo bakaliko abantu 9 oba ki. Nze ndowooza kubanga nagamba dda abantu abo bennyini kubanga buli kyalo bwe kituula bw'ogatta ojja kusanga nga Paris erina ebyalo 10 oba 11. Kati awo omanya nti baviso oyina 10 bani. Eriyo ekibulayo security n'abantu bennyini ab'ekyalo okutuula, kubanga abantu abakola ebintu bino baana abazaala b'ekitundu ekyo, si bantu nti bava wala ne bajja okulumba. Nze ndowooza kyekyoka ekikyabulamu. Then tulinayo ne ba RDC buli kitundu, eriyo kati ba assistant simanyi biki. Nze ndowooza ekyo kyekibulamu okutuula n'ab'entu bennyini ab'ekyalo kubanga buli lwe bakwata omubbi ebeerayo muzadde waavaayo. Ate ebyobufuzi byonoonye nnyo wano, kubanga ogenda okulaba nga abantu abavuddeyo okweyimirira gwe baakutte nga bamu bakakiiko, abamu ojja kusanga ne Mupinga yali campaign manager we. Bwe buzibu problemu eri awo ku security y'ekyalo, security y'omuluka, security y'egombolola, ekikyabulamu. Walingawo poliisi ezalinga ku byalo, ensonga eno njerese kuba gwe wabula omukulembeze ugamba ku byokwerinda. Poliisi ezo zaggyibwa ku byalo ezayambangako ziri ku gombolola. Buli gombolola bagiwadde abasirikale 18. Naye nga poliisi ezalinga ku byalo nga zituuka mangu eri abantu, naye kati ne bwokuba essimu. Sirowooza nti obubbi buno bweyongedde okuva lwe baggyeyo abapoliisi. Abapoliisi bateekeddwa ku magombolola. Kati ku kyalo wasigaddeyo abo abantu benkugambye aba security abo basigaddeyo ne ku muluka gye bali mpaka ku gombolola. Kakati poliisi eno egenda kuyambako okukwataganya, kubanga abasirikale b'oku kyalo b'oyogerako babadde 3-4, naye ku gombolola kati bataddeko abasirikale 18. Bajja kubawa piki, bagenda kubateerawo unipots. Nze ndowooza security ejja kukuumibwa. General Narweyiso, bw'otunula tugeze ewaffe, kankutwala ewaffe gyenzaalwa, ndi mu Mityana North, egombola y'e Kalangaalo, eri Kalangaalo. Poliisi ng'eteereddwa ku gombola e Kalangaalo, egombola y'etambula n'egenda mpaka Nakawere ng'ogenda okuyunga ku Kikandwa. Singa obubbi bubeera e Nakawere, ewala eri bwe watyo, ebatalina mmundu, enkiiko z'okubyala batalina mmundu, eri bali benkugambye ne communication gye tugenda okuteekayo ojja kulaba ng'ekintu kino tukirwanyisizza. Naye ate ne poliisi zibayo nga tezirina ntambula, ojja kulaba kino kye tukoze ebyo tubirwanyisizza. Naye kye tusaba security tesobola kukola nga terina baanayinki. Baanayinki balina okutuwa information n'okutuwa abaana bakola ebikolobero bino kubanga bali okwo. Emmundu ze babisa bazijjawa? Ekyemmundu tosobola na kukimbuza nti bazijjawa ng'omanyi nti ensi zonna ezitwetoolodde tezirina mirembe.
Uganda eyinza okuba kuba kati bw'olaba Congo teri mirembe, bw'olaba Sudan teri mirembe, ezo emmundu zigwera wano. Kyova olaba nti eggwanga eryetooloddwa amawanga amalala mangi nga tegalina mirembe, ekyo ebizibu ebivaamu. Jeno Nareso ale kasita weetonda agambye ekyagula nja mukubira salute naye ngolaba byamakwekansamu. Anyway, katulinde olunaku lujja kutuuka. Agambye bisoboka Uganda General Museveni okuva mu ntebe through akalulu. Ye nange nzikiza kisoboka. Naddala bannayuganda nga tutegedde obuvunaanyizibwa bwaffe. Gumnayuganda wategedde obuyinza bwo. Gumnayuganda wategedde amaanyi go. Kisobokera ddala kikumi ku kinnaakyo General Museveni okuva mu ntebe. Okitegedde ne tufuna omukulembeze waffe Kyagulanyi n'alayira Uganda ne tweyagala nga tulina omukulembeze gwe twerondedde. Kisobokera ddala singa lusalawo ndugamba nti ekimala kya General Museveni kimala. Okitegedde awo kawe tulina okuyita naye nga n'ebirala nabyo bisoboka naye nga kino kya demokrasi okuyita mu kalulu kisobokera ddala naye nga ffe tutaddemu amaanyi gonna okulaba nga tukisobozesa okulaba nga tulangira kye tuyita protest vote gye tugendamu protest vote nti londa akuume beerawo kalangirire jaganya. Kitegedde omukulembeze ogwolonze omwetwalire mu State House okuuma akalulu ko omwetwalire okubanga gukalonze kisoboka era we tuli ku protest vote amaaso gatali ku lutimbe bano sabe tibajja zikuba balimba.